Ebyobulambuzi etongoza kaweefube w'okuzimba ekizimbe eky'ebyobulambuzi ku kijjukizo ekimanyiddwa nga ekya Kikongoro Equator Monument mu bitundu bya Rwenzori. Bw'abadde ayogera ku mukolo guno, Kaminsona Dr. Jack Nyirashiza agambye nti pulojekiti eno egenda kuwemmenta obuwumbi 9 mu bukadde 7 era ng'esuubirwa okutwala emyezi 16 okuggwa. Eno gye tuliko ejja kutwala obuwumbi 9 n'obutundu 7 tujja kukozesa wano, naye nga tujja kumaliriza mu myezi 18. Kati tusuubira mu myezi 18 tujja kukomawo wano tutongoze restaurant yaffe wamu ne museum. Ono era ategeeza nti pulojekiti eno yakusanya essira ku kusitula embeera z'abantu mu kitundu okulaba nga beekulaakulanya. Abantu b'ekitundu si Kasese yokka, naye mu region eno bonna bajja kuganyulwamu mu ekizimbe kino kye tugenda kuteeka wano since tukozeko area gye tuteeseko nga craft market. So kati okuganyulwa kwa buli munnayuganda, kubanga twagala bannayuganda basobole okulambula ensi yaffe, balambula ensi yaabwe nga bwe tupromotinga domestic tourism. Okusinziira kwa akulira Uganda Wildlife Authority James Musinguzi, baawaddeyo ettaka eziweza yiika 2.7 okukolerako pulojekiti eno era nga basuubira ensimbi nnyingi ezinaava mu byobulambuzi mu kitundu kino. Kikulu nnyo kubanga kijja kweyongera okubawa obudde okubeera wano, ate bwe beeyongera okubeera wano babawa Uganda ssente, kigenda kuteekawo emirimu eri bannayuganda, era twawaddeyo yiika z'ettaka yiika 2.7. Ng'ensonga eyatukozesa kino nga Uganda Wildlife Authority kwe kulaba nti twongera omutindo mu Equator eno, kubanga Uganda ya mukisa nnyo nti y'emu ku nsi eyitibwamu line eno Equator. N'olwekyo abalambuzi beyongera okujja ne baleeta ssente, abaana baffe bannayuganda ne bafuna emirimu, awo ne tuba nga tugenda mu maaso okutwala ensi yaffe mu maaso. Minisita Tom Butime naye ategeezezza nti pulojekiti eno yakuvaamu ebibala gye bujja. Ategeezezza nti ng'oggyeko okukulaakulanya ebyobulambuzi, ebifo bino byakuyamba n'okusitula embeera z'abantu ba bulijjo mu kitundu. Senta Moses yakusakidde eggulu eno ku KTV Amalindi.